Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale kulamusako yonna gy'osinzira okutulabira. Tugende ku kitundu kyaffe ekyokubiri. Jjukira gw'obadde tannalaba kisooka. Tuli ku mboozi emu eyabadde ku NTV ey'omukyala. Omukyala oyo yagongobala takyasaana ttambula naye agenda ku ddwaliro erimu lye batannaba kwogera okusaala. Ebintu ne bitabuka. Ab'eddwaliro ndowooza baba bakikola kagenderero oba nedda tetumanyi. Ekitundu ekisooka wakiraba, kankongere ekitundu ekyokubiri olabe obulamu bw'omukyalo ono. Lwaki tubireeta? Kino kya kuyiga eri ffe ffenna. Katujja. Gloria Namande yali agenze okumulongoosaamu omwana bwe yakoma okutegeera bwe yali mu ddwaliro lya wano e Kampala nga tannatwalibwa Nairobi. Bwe natuuka mu theatre ne batandika okunsala. Bwe nabagamba nti omutwe gunnuma, I think a few moments after saddamu kumanya ki ekyaliwo. Ne bino byonna bye baŋŋamba like ebya ICU nali sirina kye mpulira. I was unconscious. Eby'omwana okuteekebwa mu nnasale ng'amaze okumulongoosebwamu byonna byamanyibwa mwami nga Namande tategeera biri ku nsi. Olw'embeera gye yalimu bwe baatuuka okumuweereza e Nairobi afuna obujjanjabi obusingawo, omwana baamuleka mu ddwaliro lya wano e Kampala. Okuntwala e Nairobi mu evacuation eyo bantwala ndi unconscious. Era mamange yaŋŋamba bafuna a flight from Amref namala 3 months in ICU. Ng'akyali mu ICU mu January wa 2024 omwami n'afuna amawulire g'ennaku okuva e Kampala ku mwana gwe baaleka mu nnasale. Omwana yafa naye ne banga atomubikira kubanga atosobola kumala gabikira muntu ng'akyali mbeera eyo. Abasawo ne baŋŋaana era ne banteekako n'amateeka. Ekintu kyonna kyonna ffe tulina okikugamba era ffe tujja okikola. Tubuuzizza Namande byajjukira ku lunaku lwe yadda engulu. Ekyankira mu bwongo kubanga nali sikitegeera kati embuza omwami wange nti lwaki ndi wano kubanga bwe bantwalira nga siri cautious. Embuza omwana aliwa. Ekibuuzo kino omwami kyamulema okwanukula. Nangamba naye omanyi tugende ewa doctor nengende ewa cardiologist yankolako ne neurologist ne baŋŋamba nti omwana yakola ki? Omwana yafa. And that was so painful. Imagine okubeera mu state gye ndimu ate n'omwana wange n'afa. Around awo January omwana we yafiira ye yamanyanga mu March. Guno gwali mulundi gwa kubiri nga Gloria Namande azaalira mu ddwaliro lye limu wano mu Kampala. Agamba omusawo we yamulyamu olukwe. Namwesiga nga buli bwe ngendayo olaba muntu afaayo ate mu professor. So I expected omuntu ng'oyo amanyi kyakola n'eddwaliro nali ndowooza kyerikola likimanyira likitegeera. Naye kakati ebintu bye bankola okuntuusa kw'eno embeera omuntu eyali atambula ng'akola bukimu kinnuma nnyo. Okuva lwe yava mu ddwaliro lya Aga Khan azze ajjanjabirwa mu ddwaliro lya Kosu. Ngenda ku Kosu Rehabilitation Hospital era okuva I think last year I've spent 1 year, almost 1 year and a half at Kosu. Kono gino gyali week naddala eno side eyali affected nnyo eya left. Ate exercises zenkola zinyamba oku strengthening emikono ogifuna amaanyi n'amagulu n'ebikiwato like bakola omubiri gwonna. Amulaba mu kiseera kinaamusaasira kyokka yagamba kumpi avudde magombo okutuuka waali. Waliwo ku njawulo kubanga ne kuno okugulu at first nali sobola kumuvinga even an inch. It was completely numb. Ekisinga okumumenya kwe kulaba nti embeera gy'alimu ekosa nnyo n'abaana be. Abaana bange babandaba. Recently mutabani wange yakaaba ng'agamba mami tuwoka genda yerarikira nti sijja kuddamu kutambula. Kati ebintu nga bino bireeta pain. Omuntu yali atambula ng'akola buli kimu ky'asobola okukola kati sikyasobola bikola.
kyafectinze abaana bange, kyafectinze obulamu bwange, omwami wange, ffenna waka. Bingi ebikyuse mu bulamu bwa Gloria Namande okuva nga 18 Novemba 2023 lwe yagenda mu ddwaliro okulongoosebwamu omwana. Kyokka agamba ekiyinza omutebenkeza emmeeme ly'eddwaliro okuvaayo ne lyoleka ensi amazima agaliwo agali emabega w'ebyo ebyamutuukako. Eddwaliro eryo first of all liveeyo lireeta abantu, omuntu oyo yankolako gwe bakweka erinnya erimu ne bateekawo James. Namande era agamba ayagadde okunyumya byayitamu olw'okwagala okutaasa abakyala abalala abayinza okuba nga bayita mu mbeera eno naye ensi neetamanya bye bayitamu oba ebigenda mu maaso. Abakyala bangi nnyo maybe bafudde nga tebafunye chance gyenfunye, so ndowooza an opportunity ejja kugulawo emitima gy'abantu bamanye nti amalwaliro ng'ago actually tegalina nakubeera nga ga operating abantu. Tugezezaako okwogerako ne pulezidenti w'ekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga n'ategeeza nga bw'atasobola kwogera ku nsonga zino kuba zikwata ku mulwadde n'ebimukwatako ng'ate amateeka g'ekisawo tegakkiriza kuzisunsula. N'ab'akakiiko akalungamya abaddukanya amalwaliro mu ggwanga aka Uganda Medical and Dental Practitioners Council bategeezezza nti ensonga eno bagimanyiiko nti naye abeemulugunya tebabawandiikirangako n'omulundi n'ogumu nga babasaba okuyingira mu nsonga zino. Kyokka kye bamanyi nti waliwo emisango egigenda okutwalibwa mu kkooti ku nsonga eno. N'ab'eddwaliro lya kuno nabo tebaawukanye kwabo ne bategeeza nga bwe batayinza kwogera ku nsonga zino ze bamanyi nti zigenda mu kkooti. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi. Eno ye channel y'essuubi eya There is Still Hope. Eddwaliro lya wano e Kampala, Gloria Namande gye yafunira obuzibu mu kulongoosebwamu omwana yali okuva nga 18 Novemba n'amala ennaku 7 zokka alyoka aweerezebwa e Nairobi okwongera okujjanjabwa. E Kampala biiru yaggweera mu bukadde bwali nga 3 mu nnaku nga 7 bwe twali mu ddwaliro eryo. Ate nga twali tulina ozisasula era nava mu ddwaliro eryo. Okutambuza Namande n'abamugenderako mu ddwaliro ly'e Nairobi, Kakanda agamba kyabamalako obukadde obwawera 50. Kuno kw'ogatta ebisale by'eddwaliro ly'e Nairobi n'erya Aga Khan. Nina lipooti y'e Nairobi wano yokka. Biiru yali miliyoni 9 ez'e Kenya. Eya Aga Khan Hospital ye eri mu miliyoni nga 5 ez'e Kenya. Obunno bwe bukadde obusoba mu 2.5 eza Uganda ezaalugenda mu ddwaliro ly'e Nairobi ate mu Aga Khan nabwo nga busukka mu 1,400 eza wano. Omusawo mu ddwaliro lya Aga Khan ye yabawa amagezi okugula ekyuma kimuyigiriza okutambula. Ne kino kyamalawo buwanana. Kigula diramu 26,000 ze miliyoni nga 4. Mu kiseera kino akageri gy'atasobola kwetambuza wateeka okubaawo abamuyambako naddala ng'omwami agenza okuyigga ensimbi. Bino byonna byongera ku bungi bwa nsimbi ez'okumubeezaawo. Era tukyaspendinga kubanga bano abasawo abandabirira nabo tulina obbasasula. Buli kimu tulina okisasulira. Namande agenda mu ddwaliro emirundi 3 buli wiiki. Kubanga abeerako okutwala for medical reviews, abeerako emotoka mutambuza, abeerako abanasobola omuyambako. Kati basically movements ze zokka bw'obalamu sente z'okwesa omutwala mu ddwaliro, amafuta, abasawo, ebyuma giri emitwalo ng'ago 2. Olusinze sibeerawo mba nina okugenda ate onoonya sente. Kati nina okusasula abanaakola ki? Naddala okuva ez'ennaku 3 mitwalo 2 ez'ennaku gye mitwalo 6. I've spent 1 year, almost 1 year and a half at Kosu. It's also helping me to rejuvenate. Abakozesa Namande aba UNDP bali bamuwa yinsuwa y'okujjanjabwa. Neetuuka neekoma bwekola ki? Nga tulina okwesasulira. Kakande bw'akubuulira ensimbi ze yakasaasaanya okkiriza nti obulamu bwa mukyala we kumpi agula bugule. Nze nga nze kosti yokka eri mu miliyoni nga 8. Namande ne bba baagala bwenkanya ne mu by'ensimbi. I've been psychologically traumatized, psychological trauma, emotional trauma, financial trauma. Byonna, it's so painful. But where information entuufu baleme kutukwekereza buli kimu kye tubadde tubasaba nga babikwekeza. Imagine bali bagala mbu nze ngendeyo nfune ne report. Tebabadde cooperative nakamu tebatuyambye mu kintu kyonna. Buli kimu tubadde tubeegayirira bwegayiriza.
Patrick Senyondo, NTV Akawungezi. Kale kansobere nti mboozi eyo gwazagigoberera ofunyemu ekyokuyiga kinene nnyo. Okumanya nti amazima mu byonna weetaaga Katonda. Nze okuba olina ssente naye ate weetaaga Mukama. Omusajja ayogedde ssente ze yakasaasaanya ezikunuukiriza mu bukadde 8. Mulokola ndaba singa yali gwe singa tetwakuziika dda. Singa yali nze singa mwaziika dda. Naye Katonda ono kati lekera okompuleyininga. Okitegedde kati oyo ekizibu kyayitamu. Bukadde 8 plus agenda mu biliyoni ajjanjaba mukyala we. Ate unfortunately nti n'omwana n'afa. Can you imagine? Eddwaliro kuyisa mu mbeera efaanaganako bw'etyo ate omwana n'afa. Naawe n'oba nga tokyasobola kutambula naye nga lyo terifaayo. Yatudde awo abadde ntuddeko awo ewaka nnyumyamuuko ne madamu. Yagala naye okimanyi eddwaliro liyinza okuba lya munene. Eddwaliro liyinza okusanga lya munene mu gavumenti. Kiba nti ne we litafaayo. Temutambira mu masomero. Essomero lya munene nga ne kiba kitewaayo kye bagenda ddikola. Naye ddala baligalirawo akaseera ako kennyini ne baliwaayo 3 weeks oba term namba nga suspended. Okitegera? So mulimu abaana n'ebyana. Musajja we anoonya justice. Eddwaliro omukyala ayogera mu maziga teriri cooperative terifa nayo. Embeera omukyala gy'alimu bwe babasaba ebiwandiiko ate omukyala abikime. Imagine tebaliimu kisa. Naye omuntu nga wayinza okukola ekintu nga teyejjusa nga tawuliramu na bulumi. Okitegedde? Tawuliramu na bulumi. Embeera gy'oyitamu nga tasobola gitunuulira n'akukwatibwa ekisa. That's the situation. Kale nno Katonda yayamba nti abo baali beesobolamukko. Ni mulokole wekigwa ku ggwe. Wekigwa ku ggwe. Nga ne bagamba nti bakulifaalinga e Mulago ne ssente za ambulance zibula ezikutuusaayo. Olina ensonga ey'okwebaza Katonda. Manyi fe Katonda tumugeraageranya ku bugagga. Naye kankubuulire olunaku ne luggwako ng'okyali mulamu nga woobadde. Muganda wange weebaze Mukama. Kati omusajja tomanyi kyayitamu. Akugambye just transport. Olunaku bavisitinga emirundi 3 ali mu mitwalo nga 6 ku 8. Kati oyo akolerera mukyala. Omwana singa yasurvivinga wali gavumenti nino iyana. Eddwaliro eryo singa baalitubuuliddeko bantu ne bawona. Kubanga still bangi bagendayo. Bye byonna eddwaliro bigulidde ne baleetedde erejjo omukyala waawo simanyi people's whatever egayaza. Waliwo era yafiiriddewo. Naye nawe owuliza ebisitoole tebikwatagana, tebitegeerekeka. So waliwo ebintu by'olaba nga tebigatta. Buli kintu w'okitunuulira mu ango mw'osuubirira okubanga ofuna ansa nga tekigatta, ekyo kiba spiritual. Ne babulwadde ne bukuluma n'okola buli ekyetaagisa ekiri medical nga bugaanye, obuba bu spiritual. Kubanga spiritual disease emanifestinze medically ne wolijjanjaba otya tewona. It's a wastage of money. Okitegeera? So guli eryo lyabadde so touching. Zaali so touching obulamu. Mukazi watu bwayitamu buli expensive, extremely expensive. Above all, n'ekyamuyisa mu bulumi nga y'omwana tamulina. Yafa. That is double pain. Okitegeera? Ekyokusatu eddwaliro eryali badde cooperative balabe at least omukyala addawo teryefiirayo. Ofa n'ofa teryefiirayo. Kati ngambye dala oyinza okuba lirimu omunene. Manyi naye nsomako akatabo akamu sikajjukira linnya. Koogera ku human body trafficking. Ebitundu by'abantu ebitundibwa
abantu bangi bali mu bizinesi y'okutunda ebitundu by'abantu, kidini biki tabako nakasoma nendabamu bintu ebyali bineewuunyisa. Abantu abamu balaba kufa instantly, nfa etategerekeka. Kumbe abasajja bakola transaction, batunda kujjamu ekibumba, kujjamu. Kati tulina okwegendereza. Saala yokka eyinza stopping omuntu ayagala okujjamu ensigo yo, ayagala okujjamu ekibumba kya kitunde, yesobola omustopping. Gwe tosobola n'ogamba nti okozesa ab'obuyinza, ojja kwekanga nga oli segavudde nga zzeemu. Abamanyi Oluganda bakitegeera. Segavudde nga zzeemu, ng'eyafa n'eyasika tewali njawulo. But it's very sad. Katusabe Mukama ajamuwa justice. Katonda asala omusango gutaliiko nsonga. Amanya teyeekubira. Ye teyeekubira. So bano abantu basobola okwekubira n'otafuna bwenkanya, naye ate Katonda agaba obwenkanya. Era nkimanyi nabo abakikola ku mutima gwabwe kibalumiriza paka nakati. Lwakuba munaye sitaani akakanyaza emitima gy'abantu. Ekyokuvaayo babeere cooperative, tebafaayo. Kama mwesigwa. Kati gwe akyali omulamu ng'oli emimonde gyo n'ebijanjaalo ate n'ofuluuta. Nga lwaki tokkiriza Kristo omulamu akwongera obulamu obusingako obwo bw'olina? Gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu buno bw'ompadde. Badde nkomplaininga manyi nti okuba ne ssente ky'ekintu ekisinga, n'ate okubeera ne Katonda ky'ekintu ekisingayo obulungi. Sikiriza obbuku obeere omulokozi era Mukama waabo onsaasire obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Buli atulaba n'agamba amiina era amiina nnyo ddala. Kale ndowooza kanetwolemuko katono nnyo awo enkomawo bingi bye tulina. Amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.